Erinnya lya Mukama lyebazibwe akukumye ng'oli mulamu. Tweyongere n'okusoma ebyawandiikibwa. Olwaleero tuli mu ssuula ey'okutaano. Okwebaza ggwe awaayo obudde okugoberera. Ssuula ey'okutaano olunyiriri olusooka lugamba nti mu kitabo ky'Olubereberye, kino kye kitabo eky'okuzaalibwa kwa Adamu. Olunaku Katonda lwe yatonderamu omuntu, mu kifaananyi kya Katonda mwe yamukolera. Omusajja n'omukazi bwe yabatonda, n'abawa omukisa, n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe yabatonderamu. Adamu n'amala emyaka 130, n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye. Mu ngeri ye n'amutuuma erinnya lye Seezi. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi, emyaka 80, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Adamu ze yamala ne ziba emyaka 93, n'afa. Adamu yafiira ku myaka 93. Olunyiriri olw'omukaaga. Seezi n'amala emyaka 15, n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 87, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Seezi ne ziba emyaka 912, n'afa. Adamu afiira ku myaka 93. Mu Lubereberye essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okutaano. Ate mutabani we Seezi Katonda gw'amuwa ne mukyala we oluvannyuma lwa Kayini okutta Aberi, ye tulaba mu lunyiriri olw'omunaana afiira ku myaka 912. Olunyiriri olw'omwenda. Enosi n'amala emyaka 9, n'azaala Kenani. Enosi n'awangaala bwe yamala okuzaala Kenani emyaka 815, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enosi ne ziba emyaka 95, n'afa. Tulaba emyaka gy'obuwangazi gino nga gigenda gyesalikako kuva ku Adamu afiira ku 93, mutabani we Seezi n'afiira ku 912. Ate ne tulaba Enosi mutabani wa Seezi. Enosi ye n'afiira ku myaka 95 mu lunyiriri olw'11. Lunyiriri olw'12 n'ogamba nti Kenani n'amala emyaka 70, n'azaala Makalaleri. Kenani n'awangaala bwe yamala okuzaala Makalaleri emyaka 84, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Kenani ne ziba emyaka 910, n'afa. Era tulaba nga n'egya Kenani nagyo gyongedde okukendera kwafiira. Makalayeri n'amala emyaka 65, n'azaala Yakedi. Makalayeri n'awangaala bwe yamala okuzaala Yaledi emyaka 83, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Emyaka 83, n'azaala abaana ab'obulenzi n'abawala. Ennaku zonna eza Makalayeri ne ziba emyaka 895, n'afa. Bwangaazi bweyongera okusalikako awo.
Yaledi n'amala emyaka 162 n'azaala Enoka. Enoka Yaledi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enoka emyaka 8 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Lunyiriri olwabiri mu ssuula ey'okutaano. Ennaku zonna eza Yaledi ne ziba emyaka 962 n'afa. Yaledi yataafiira ku myaka 962. Enoka n'amala emyaka 65 n'azaala Mesuseera. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda bwe yamala okuzaala Mesuseera emyaka 3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka 365. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mesuseera n'amala emyaka 187 n'azaala Lameka. Mesuseera n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Mesuseera ne ziba emyaka 969 n'afa. Lameka n'amala emyaka 182 n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Nuuwa, ng'ayogera nti oyo ye alitusanyusa mu mulimu gwaffe ne mu kutegana okw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira. Haleluya. Lameka n'awangaala bwe yamala okuzaala Nuuwa emyaka 595 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Lameka ne ziba emyaka 777 n'afa. Nuuwa yali nga yakamala emyaka 5. Nuuwa n'azaala Semu, Kaamu ne Yafeesi. Tukomekerereza olwaleero tudde mu ssuula ey'omukaaga. Mukama abeere naawe.